okulya zambi nga toyina nsonga ekuliisa gye kyasinza obunene okunywa n'okuwemula ebigambo ebirungi Nabbi sallallahu yagamba nti omwana Adamu bw'aba asiibye buli kimu kisiiba olulimi lwe jogera ku bigambo ebirungi nego bikasira omukola bumokozi amaaso gasiibe beera ku simu ng'ola otunula bintu birungi naye oli ku simu otunula bintu bikyafu Alex mukulu olaba pono tolaba pono tewetta Allah atugambye nti wala tahlu aydiyakum ila tahluku wa antum tubsirun temwesuulanga mukola ki mikono gyammwe mukuzikiriranga nammwe mulaba omusawo yakugambye bannange tokkirizibwa kumala saawa 3 nga tonnalya tokkirizibwa kumala saawa 4 nga tonnamira ddagala olw'okuba imaani masha Allah ekuliko weesuula mukuzikirira ng'olaba so Allah subhanahu yabeera nga atugamba tokkirizibwa kusiiba omuntu omulwadde oli ku ddagala omira eddagala kyonaganda waffe abamira eddagala abali ku mpiso eza vitamins beera nga weerekereza wabula Allah nateerawo embeera bw'omala okwerekereza beera ng'osiibulula abantu osiibye esaawa 12 osiibye oyo empeera zonna ate osiibulukire ku haramu emmere eri haramu gy'oli ng'olina osobola ogyetuusa ate ennaku zino byansobedde omugagga agenda n'asala ku muzigiti ng'alina n'asala naye n'atumya ebibumba n'omutima babindete tulekeraawo omuzoogo ogenda okulaba nga embuzi erina kilo 15-20 mu butuufu nga kusigaddeko kilo 5 ezisigadde zonna omugagga tenatyoka nze asala embuzi ku muzigiti wano ostegedde obugalo Allahu akbar takbir Allahu akbar tulongose embeera gye tuwangaaliramu ne baganda baffe soda gwe guno omwezi omutukuvu Export TV to the world. Baddu ba Allah mwenna tubalamusizaako eno ye Export TV amanya nze omwana soda oyinza okuntuna n'ogamba lwaki asekera mu sawumu Sheka gwenkyazizo olwaleero ampadde vibe nga tetunnajja naye ngenda kusaba subscribe nga comment nga ate sharing program ya leero tugiwaddeyo eri baganda baffe abayisiraamu n'abo abatali bayisiraamu naye nga mwagala okumanya ku bikwata ku buyisiraamu nze siri muyisiraamu naye mbiwa nnyo obudde kuba njagala nnyo okumanya kati ogenda okukola oyinza okukawa munno ali mu kisiibo n'amanya byatalina kukola ne byalina okukola ekisiibo kye kireme musala seeka sayinza okulaba sebo nange okusanga maamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tusanyisa oba nammwe abalabi baffe wano ku Export TV Open Your Eyes Media tusaba Allah abeere nga akkiriza emirimu gye tugenda okolera mu kisiibo kyammwe n'ekisiibo kyaffe abeere nga akikkiriza amanya n'eddoboozi Sheikh Nasif akankwasa barakallahu fikum naye nga gwe onyirira simairo kweri ngate abantu abeera edda we twabeeranga ku ssomero nga olabira omuntu ali mu sawumu emimwa giba misiiwuufu abamu nga bawunya n'agama naye gwe nkulaba onyirira simairo kweri sikini enyirira oba toli mu sawumu alhamdulillah ekisiibo sikusiiwuuka wabula okubeera nga weerabirira bulungi nabbi bwagamba nti lyaddako n'olyaki kati nze ekinyiriza ku lyaddako manya nti obudde bwange obw'okumakya njazuukuka mbeere nga nteekayo ku ki n'otikka kabindo sikutikka kabindo wabula nakwefaako alhamdulillah esebo omukulu ono tugenda yita briefly tugenda yita mu kisiibo omwezi gwa Ramadhan omutukuvu omwezi gwa Ramadhan akulaba oyinza gumunnyonnyola otya naam omwezi gwa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga agoogerako ebigambo ebyenjawulo naye mu bimu ku bye yagoogerako yagamba nti shahrul Qur'an omwezi gwa Qur'ani shahrul mubaraka omwezi ogujjudde emikisa era nga gwanjawulo nnyo ku myezi gyonna 12 gye yabeera nga atuwa kati gwe obeerereyo mu Desemba ng'oli mu bikujjuko obeereyo mu mwezi gyonna ng'oli mu bikujjuko ffe wano mu Ramadhan gwe mwezi gwaffe ogw'enjawulo ennyo okubeera nga tusemberera kumpi ne Katonda n'okwetegekera obulamu bwaffe obw'oku nsi n'obw'olubeerera obw'oluvannyuma lw'obulamu bw'oku nsi mu kalenda ya Qur'an guba mwezi gwa kumeka mu kalenda ya Qur'an guba mwezi gwa 9 teza mutuli maaso tubaliko mu maaso ko era omwaka gwaffe gwaggwako dda tunatera malako mulala munatera kuba fireworks tunatera malako mulala so Allah n'abeera nga agutuwa nga tuli kubeera nga tweza bujja nga bwatugamba mu Qur'ani yabeera nga atugamba bange mu abakkiriza sigwa buli omu bw'oba toli mukkiriza tugenda kuveero gambi nti nze siri musiraamu sekusosolo okweyagaliza nze toyagala nfune ku baraka
baraka nandizikwagaliza naye nandizikwagaliza ng'oli mu kintu tosobola kufuna baraka ng'oli wabweru w'ekintu. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Anyway, tuyitiddeyo buyitizi tujja kufuna olunaku tugendeyo tudige deep. Inshallah. Kuba waliwo ebintu bingi bijagala okumanya, ebintu ebikolebwa Mecca, olugendo luluna lonna. Nabi Muhammad olutalo yazikiza akayinja ako Black Stone, lwaki mwetoloola simanyi Kaaba, tujja byogerako. Ekisiibo we tuli kuba kyekiri ku mimwa gy'Abannayuganda. Ekisiibo saawa zino tuli mu swawumu. Biki omukkiriza byayinza okukola ne bite ennaku ze zonna zaasiba. Allahu akbar kabira. Ekisooka kya byonna kuliira mu kisiibo. Okuliira mu n'okunywa. Okitegedde? Kubanga okusiiba kyeki kwe kwerekereza ebyo byonna ebiyinza nga bingira mu lubuto ne mu misuwa. Okitegedde? So nobeera ng'obyerekereza nga Allah bw'atugamba nti ebange mu abakkiriza mudalikiddwako okwedumya enjala, mudalikiddwako okwedumya ennyota, nga bwe kwalaalikibwa kwaba bakola ki abaabasooka. Kati oyinza okudda n'ogamba nti sijja siiba nze asoose. Wallahi baasiiba. Baasiiba tuddamu bidde ne Yesu yasiibako teyasiiba? Jesus yasiiba. Ennaku ana. Bonna baasiibanga ne bannabbi abasookawo ba Daawuda baasiiba. Kati nno ekisiibo kino kye tulimu kya 1445 nga Nabbi sallallahu amaze osenguka. So ekisooka kya byonna okubeera nga weerekereza emmere ng'olina obusobozi, olina emitwalo gy'okumi mu nsawo, olina emmere y'omu lusuku naye n'ogamba nti sigenda kubeera nga nsiiba olw'ensonga nti Allah subhanahu akola ki andaba. N'obeera nga weerekereza emmere n'ebyokunywa n'ensonga ez'obufumbo. Lindako ekisiibo kitandika ssaawa mmeka era kiggwako ssaawa mmeka? Ekisiibo kitandika ng'enjuba evuddeyo ku makya ng'emambi esaze. Ssaawa zibanga mmeka? Emu 12 awo bw'otandikira n'osiibuluka ssaawa mmeka? Ssaawa emu ng'enjuba egudde. Otugambye tolina kulya emmere gyerekereze tokkirizibwa na kukirowoozaako. Obadde otuuse ku Kakyagera? Akakyagera ke kati ogambye ensonga z'abafumbo. Ensonga z'abafumbo ke Kakyagera. Ozerekereza mu process ya kisiibo oba omwezi gwonna ogwalama? Ozerekereza ng'osiibye essaawa z'omala ng'osiibye tokkirizibwa wadde okulowooza. Waliwo omukadde wange yaŋŋamba osobola okikozesa nga asiibuluka ng'olina muddu wa Allah muno baabawoowa mu budde bw'okusiibulukuka n'ogamba hajja tisooka ojje tusiibulukuke ya Rabbi. Kikirizibwa oba nedda? Kati ngenda mubuuza ekibuuzo. Osobola okudduka mayiro 10 bw'omala okuzidduka n'otuukira mu kusitula ebyuma luba lutalo. So tubeera nga tusiiba naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu byabeera nga atuwa waliwo ebintu byetasobola kutuukirako. Osiibye essaawa 12 bannange amaddu gakufaanana gatya ago. Nedaseka tugenembulaba ekitegeeza just kwefumiitirizaamu n'ogamba nti tekisoboka oba mukoowu naye tekirina ngeri gye kikontana na Qur'an. Tekirina ngeri gye kikontana na Qur'an. Naye ng'ate waliwo ebintu bingi nga mu butuufu Qur'an yandibadde ebikkiriza, eddiini yandibadde ebikkiriza. Naye ng'olw'embeera yaffe ey'obulamu obwa bulijjo
obiteeka mu n'olaba nga tebikola ki tebigatta so tukyerekereze tusokere nga teekayo ekintu ekigonde teekayo amazzi osibye essaawa 12 olubuto ebyenda byekunya ate agakwesuukunda kyonna kyekiri naye nga tukyerekereze ensonga ezo ng'ozibalama tekwesuukunda omwezi guno gwa nnaku omwezi guno gwa nnaku 29 oba 3 Allah subhanahu yabeera nga atugamba ayama maadudat nnaku mbale buki bubale kati yenna ali mu mwezi guno beera ng'olwana obeere ng'osemberera kumpi nnyo ne Katonda kubanga ekituufu kiri nti ne woona wangaala emyaka emeka gyali gye tudda Allah subhanahu yabeera nga awangaaza abasajja abedda bakolanga emirimu emyaka 1000 nga bakola emirimu emyaka 700 naye kati ffe yabeera ng'atuwa obulamu nga bumpi n'ateerawo omwezi guno kola nga tukolamu ebirungi akubiseemu tusobole okuvuganya abali abasajja kankubuuze naam mu kisiibo abasiraamu baba bakkakkamu tebayomba tebalwana era empisa zikyuka mu nsi yonna bw'omalako ekisiibo bw'otyo nga weeyisiza bw'otyo then ekisiibo bwe kiggwako n'olizuuminga empisa zembi oba amazambi era Allah empeera akisigala ng'eno yagikuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'akitwewaza obanga asinze omwezi nobeera nga ekisibo bwe kituuka obeera mukakkamu bwoti naye naye salama nga atugamba tuleme kusinza mwezi nosinza omwezi nobeera mugunfu weguggwako ate noddayo ku mazambi ekituleetera okusiiba kino ekisiibo kubeera nga tweza bujja kubeera nga obulamu bwaffe tubuliflectinga ku ekyo ekirungi era ne bwekiggwako ne tusigala nga tubeerezaamu ekyo nno omwana tu kyekisinga obuki kyekisinga obulungi era eddiini kyekubiriza yesewo muntu ki atakkirizibwa kusiiba ne bwaba mukkiriza ng'embeera temukkiriza kusiiba era nga talina kyamuva Allah agamba faman kana minkum marida oli mulwadde gwe imaani okutuuka Allahu akbar obeera bwoti buli kaseera naye ng'oli muki tewetta Allah atugambye nti wala tahlu aidiakum ila tahluku wa antum tubsirun temwesuulanga mukola ki mikono gyammwe mukuzikiriranga nammwe mulaba omusawo yakugambye bannange tokkirizibwa kumala saawa 3 nga tonnalya tokkirizibwa kumala saawa 4 nga tonnamira ddagala olw'okuba imaani masha Allah ekuliko weesuula mukuzikirira ng'olaba so Allah subhanahu yabeera nga atugamba tokkirizibwa kusiiba omuntu omulwadde oli ku ddagala omira eddagala kyonaganda waffe abamira eddagala abali ku mpiso eza vitamins beera nga weerekereza wabula Allah nateerawo embeera bw'omala okwerekereza beera ng'osiibulula abantu si kwerekereza n'obeera nga ati aze Allah sibulira ku bantu gura ku mmere ogitwale ku muzigiti gura ku menvu gura ku bintu ebyenjawulo ekintu kye tubeera nga tugayalira ate nga gwe gimu ku mirimu egisinga okuba emirungi okusibulula abantu okuliisa omuntu ebbanga lyamala ng'ekyo kintu kiri mu misuwa gye oba ofuna empeera so tubeere nga Allah subhanahu yabeera nga atuteerawo embeera ey'obutasiiba tubeere nga tugenda ne option eyo ey'okubeera nga tusibulula abantu ekyobulwadde okimaze omuntu owokubiri ali ku lugendo ogenda kulinnya bbaasi ekusunda paka Sudan sodde otambula ntera okulaba nga oli mu ŋŋendo empanvu kati ogenda Sudan bbaasi egenda kusunda beera nga weerekereza okusiiba ne Allah nakutera nti faidatu min ayamin ukhar bw'omala okubeera nga weerekereza ennaku ezo zogenda okubeera ngaotambulamu si kuva wano paka wali ngenda masanafu nasifu sigenda siiba nagamba nti faidatu min ayamin ukhar beera nga oli w'ennaku ezo nga Ramadhan ewedde natambula ennaku 3 ngenda zisiiba obeere ng'oziriwa nali mulwadde ennaku 2 beera ng'okola ki beera ng'oziriwa baganda baffe bannyinaze nabeera nga nyingira mu nsonga zange ennaku bwe ziti oba nnaku 3 oba 5 beera nga weerekereza okusiiba beera ng'oziriwa ng'ekisibo kiwedde Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaffe y'obusiraamu si kukaluubiriza era Allah subhanahu agamba nti al-islaamu diinul yusra obusiraamu diini yakubeera nga kutambulira mu bugonvu si kukaluubiriza ezo ate zonna ku 6 ziri ng'ekisibo kiwedde ezo zibakakatako buli kyeyagalire naye kansiibeyo zino obusiraamu si kukaluubiriza ezo zo nazo zirina empeera yaazo bulungi nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu atugamba omuntu asiibye sittat abanga asiibye omwezi mulamba omulala tegeeza baddu ba Allah tutandike tudduke embiro tugweyulire okusiiba ekyandisinza obulungi bannange Allah bw'aba akuwadde obusobozi beera ng'osiiba bantu bangi abandyagadde okutuuka mu Ramadhan eno abantu bangi betusiibye nabo
twasiba n'abasajja nga twasiba ne Ismail Access omugenzi Allahumma ighfir lahu warhamhu saba Allah musonyiwe ebyamusobako n'esaawa zino tasobodde siba asubiddwa empeera bantu bangi abasiibye abali mu famire zaffe emikwano gyaffe betulabye nga tebasobodde kubeera nga batuuka mu kisiibo kino Allah bw'aba akutadde mu mwezi guno tomanya oba ogujja gunaakusanga essaawa yino tuli mu lugendo eno duniya tuyitamu buyisi kati oyinza okutuuka mu mwezi ogujja nga wallahi tojja kusobola kubeera nga okyali mulamu so tukozesa akaseera kano tubeere nga twerekereza amasanyu g'edduniya bannange twerekereze akadde k'ekiro twerekereze tubeera ku masimu gaffe nobeera ku simu essaawa paka saawa 9 tusaalako obeere ng'osaba Allah mugambe nti ya Allah embeera enkalubiridde edduwa zo zonna ze wali wagaana Allah ezibadde zikyesibye kisiibo kino Allah aziwulira mangu Allah aziwulira si mangu kuba bulijjo aziwulira mangu naye Allah subhanahu wa ta'ala aziwulira shayitaani teriiwo nsibe byonna ebyandibadde butaataaganya abantu bejjeeko bagambe banne musoke mundekemu ndi mu kaseera ka makungula ekitegeeza ffe abatali basiraamu tuli ku byaffe mu ngeri ki oba anti ffe ate tukungula ebukungula temusiiba mulina ennaku ana ate zaffe engeri gyezinyonnyolwamu zize ezammwe gwe tuyagala nfune ku makungula gano nga swayitaani kyeyo gye basiba bibaidawe bannaye Nabi sallallahu alayhi yagamba nti ekisiibo bwe kijja shayitaani ezisibwa ezikeema n'obeera nga oli free toyina kikusumbuwa kati saawa zino era omuntu bw'okola ezambi Katonda nakutaasa manya nti oli mwononefu sikulimba mu kisiibo n'okola ezambi emisana nga wasiibye lwakuba tetumenyedde ku mazambi gonna wakomye ku kakyagera nakulya okulya zambi nga toyina nsonga ekuliisa gye likyasinza obunene okunywa n'okuwemula ebigambo ebirungi Nabi sallallahu yagamba nti omwana Adamu bw'aba asiibye buli kimu kisiiba olulimi lwe jogera ku bigambo ebirungi naye gwe bikasiira omukola bumokozi amaaso gasiibe beera ku simu ng'otunula bintu birungi naye oli ku simu otula bintu bikyafu Alex mukulu olaba pono tolaba pono okitegedde manyinza okwagala okukema omubiri nawo bagwasiibye tubeere nga twewala emikono gyaffe beera nga teginakuwaza bantu balala buli kimu tubeere nga tusiiba omubiri gwaffe gwonna gusiiba buli kimu beera nga okyewala ate nga mwana tusiiba ebintu byetwewala mu kisiibo era byetwewala n'ekitabo nga tekikola nga tekiriiwo sigamba nti anze kasita ekisiibo kituuka nga mbeera omwana Adamu akyasinza obulungi naye oluggwa bwanti nga nteekatandikirayo wakoma bannakyejwe ng'obiguza bannakyejwe ng'okola ki nga soda bwagambye si bwe kitabo kiri wabula naye seeka ebimu oba kisiibu kino simanyi lwaki so nkubiriza abaana Adamu tubeere nga tweyunira empeera mu kisiibo kino nga tuyita mu bintu bingi okuliisa abantu soda ku miziki twabayo emmere eri bwananga atali wagundi ataliwa atali muisiraamu atanatola shahada tetulinako obuzibu genda olye boyi waliwo nagenda ne bantooza assalamu alaikum nga sizimanyi bannange bagamba musiraamu oli musiraamu nti yetuwe swala ze tusaala 5 nga manyiko subuhi simanyi magalibi ne bagamba musiraamu ddayo tuukirira omwazinyo ba imaamu muye mbutuufu embeera si nnungi agenda kuwa emmere akusibire n'endala gy'ogenda okulya ewaka obugamba yahe ogamba embeera si nti ekyuma wekisa waka naye ng'emmere era y'abantu abali mu bwetaavu soda toli mu bwetaavu ndimu emmere y'abantu bali mu bwetaavu olabira ku kyatali mu bwetaavu onanebesala abantu abandi nyambye oba ndi kubindi mu bwetaavu twale emmere bane tulekerawo okulya emmere yo ku mizigiti basiraamu emmere y'abantu oli mulekwa oba oli mu bwetaavu okimanya emizikiti mu biseera by'ekisiibo naddala kawungeezi kyekyo nno ekyengera ky'okuliisa omwana Adamu avudde ewaka mu butuufu famire yonna abamu no basitula ne famire ne bagireeta ogenda okuba musiraamu ng'alina akaviira nga nagamba Allahu akbar kabira era abasinga kati mu bisuubo tetufumba omukyalo mugamba munywe ekyenkya ekyeggolo lugende wali mu koona basiibulukuka ekituufu eyo emmere tugyesonyiwa abatali mu bwetaavu mu butuufu ogenda kujja soda ngewaka waliyo emmere ngawandifumbye omuddu yasiibya amanyi nti ku masijidi Abubakari wenzija ekyeggulo ekyange nekya famire afika emmere nga wagiridde so nkubiriza baganda bange abasibulukira ku mizigiti
tubeere nga twerekereza emmere eyo bwe tuba nga tumanyi nti tusobola okugyetuusaako tugirekere baganda baffe Allah subhanahu wa ta'ala abe yagezesa n'obwetaavu. Omanyi bannayuganda bakukanga bw'otabakanga tebawulira mutegeeze bw'olya emmere y'ekisibo ng'osobola ogyetuusaako kyekiddirira osiibye essaawa 12 osiibye eyo olw'empeera zonna ate osiibulukire ku haramu emmere eri haramu gy'oli ng'olina osobola ogyetuusa. ate ennaku zino byansobedde omugagga agenda n'asala ku muzigiti ng'alina n'asala naye n'atumya ebibumba n'omutima babindete turekerawo omuzoogo otumya ebibumba nga olina embuzi 3 osazeeko emu abantu bali 10 kale tetuganye gwagireese mukama waffe mbawadde nange munzirizenagadderyamu kibumba asale endala ogenda okulaba nga embuzi erina kilo 15 2 mu butuufu nga kusigaddeko kilo 5 esigadde zonna omugagga tenatyoka nza asala embuzi ku muzigiti wano Osteged nemuwa obugalo natu Allahu akbar takbir Allahu akbar tulongose embeera gye tuwangaaliramu ne baganda baffe soda gwe guno omwezi omutukuvu kiki oyinza okugamba magezi ki goyinza okuwa baganda baffe abatakkiririza mu nzikiriza y'Obuyisiraamu Allah ekituufu abatanatoola shahadu ekituufu nsaba Allah abeerenga abalungamya si mu bubi naye gano ge mazima amatuufu sandyagadde ntuuke ku lunaku lw'enkomerero mbuuzibwe nti omusajja yakubuuza ekibuuzo nti kiki kyoyinza okumpa kuba nawe soda njagala obeere ng'otwala shahada mu kisibo kino bulungi nnyo bannaye ensonga nnyingi zenyinza okuwa osiramuka baŋŋamba mubeera ne ba Hakinya tusiramuke tuwone ebbanja mwegiriisa nga bwe mwagala tusiramuke tuwone omuliro Hakinya bannange si kwegiriisa nga bwe twagala mukama wange Hakinya era oba weegiriisa Hakinambeemu bwe kusumbuwa ng'obitikko sitteeka abasajja abegulidde omulimu olina omukazi ali mu muzigo sitteeka naye era mu butuufu olina omukazi alina abaana babiri school fees babagoba oddukidde ku mukazi wakubiri lwaki temusumbuwa bannyaffe Sheikh sitteeka nira bwe mba nkikoze mba sina kyemmenye ng'olina obusobozi era mulimu n'abakazi abakiwagira nze nina mukwano gwange yaŋŋamba nnyamba onoonyeze seeka namba 2 naye emirimu ginzita ne mugamba okakasa bulungi nnyo era ndi mu muyiggo seeka wange alina ssente alhamdulillah naye mukyalo yaŋŋamba nnyamba muwa omukyala nga mukkiriza ne ŋŋamba okakasa namwewuunya nnyo so oyinza okuba nga gwe kikuyisa bubi naye nga kyekisinga obulungi tikyampaka osula enjala olemereddwa n'omukazi asooka ndikangateko okubiri tomanya bagamba agali awamu tulekerawo bulyaza amaanya guli munaziifa si bwe kiri tulekerawo kulyaza amanya bannyaffe n'okubeera nga tululunkanira ebitonde ebyo tusooke tutereeze embeera y'abanyaffe gye balimu be twasooka okubeera nabo bw'ofuna obusobozi kola sunna ng'ofunye obusobozi sunna byebiki wasawo okubiri ng'ofunye obusobozi nga oli ali bulungi alhamdulillah ate noono nga tagenda bonaabona alhamdulillah nawe gwe baleese bannange lekerawo okutulugunya eyasookawo byeweyagaliramu yeyabikola ate bw'oba wakkiriza n'osiramuka sheeke talina nsobi gyakoze alina okwegiriisa si kwegiriisa basiraamu obuzibu bwe basanga ekisinga okutiisa bannyaffe bambi bakyagala era bandikiwagidde naye nti abasajja olumala okufuna owokubiri kyokka asula bubi ali bubi alya bubi olumala okufuna owokubiri nga yerabirakoze atya nga ayerabira asoose bw'aba alina ate ono gwaleese nga dda mu kulwanyisa ono bannange bannyaffe be baleeta tubeeko we tukoma omukyala muwe emirembe omusanze mu maka alabiridde omusajja oyo gw'omubonyabonya emyaka 2 bakoze batandika bubi beera nga atilisto appreciating amanyi ge yateekamu kubeera nga nawe oli awo wooli naye n'otulugunya oyo n'olyoka otambula mu buli kika ky'essabo sheeka nkulaba olina obusobozi olinga mu bameka sirina busobozi sirina busobozi naye insha allah mbaaja tibagira bakuba kasimu mpozi kyetuzosembyayo ekirala okuwoowebwa omukyalo omuwoowe ndooza y'omugatte mu butongole okkirizibwa okwetaba naye nga si muwoowe mu kisiibo emisana no oba kiro oba nga si muwoowe nga tewamuwoowa mu busiraamu tetukkirizibwa kubeera na mukyala nga si muwoowe oba kisiibo oba si kisiibo oba kiro oba misana oba olina okumuwoowa buli gwofuna manya gwoba ofunye Allah nakusasira n'omuwoowa mu mateeka g'obusiraamu
nga omaze osibuluka koli waddembe paka era ku macha beera nga otuusa ensonga ezo bwe nzituusa nga si muwoowe kireze ekisibo kyange kyonna kibeera oludde oba mu zambi tokkirizibwa bannange twerekereze ekireza bwaba atuuse nga waali awaka nga si muwoowe abeera atya awaka nga si muwoowe nga si wuwo oganda ogimanyisheeka obusiraamu etteeka libateeka ku ddiini oba tuli mu Uganda nsi kijomanyi ey'amateeka g'obusiraamu tugende ne Saudi oba tuli mu Saudi oba tuli mu Uganda werekereze era nsaba Allah ffenna atwanguyize insha Allah tubeere nga tuwowa banyaffe abo tubeere nga tubeera nabo mu mbeera ensinga obulungi edduwa esembayo soke tusabire ku baganda baffe guno omwezi gwa dduwa sabira ku bantu baba kugendako esawa yonna naawe ogenda kikyogenda okuleka emabega kyekoyogeddemu bubisa yonna nange ngenda ze nkyali otambulira mu kufa Allah atugamba otambulira mu kufa soda bameka mikwano gyo meka gy'oziise kyogamba jjo nakulaba wano ng'okoze story ya ono yafubale yali muyimbi Baby kyogamba ye yali ategese okugenda naye takirowooza nga nako kati nno okufa kwetutambuliramu so baganda tusabire ku baganda baffe abaatugendako guno omwezi babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja ensingo zaabwe mu muliro aziteeke mu jjana mwezi guno gwa bitundu bimeka ekitundu ekisooka ennaku 10 ezisooka za kusaasira kusaba Allah kubeera nga tusaako rahma ye ennaku ze tugendamu zine ku meezi mu makati maghfira baneesabira mugandawo asabira mugandawo bantu bangi abatugenzeeko Ismail Access yannuma era ne kati mbeeraawo ne ŋŋamba bannange lwaki yakuluma nga ali abakubamu abali ku opposition soda tonsetinga abe muzumbi ng'akyegaane naye nga ekituufu ekiri nti tusaba Allah abeere nga amukola ki waliwo okoyogeddeko awo nga tesinnabakeerabira kanga kubuuzeeko omuntu bw'afa nga abadde akola amazambi automatically abawa si mugiyita batya ffe tugiyita geyeena yesewo kisoboka mumulombera ddwa Allah n'amusaasira n'agenda mu jjana bulungi nnyo Allah yasinga okubeera omuki omusaasizi si bwe kiri omunnadamu afudde wabula alina ebirungi ebyaleseewo newankubadde yali akola amaki amazambi tusabye Allah alese omwana omulongoofu abantu bangi nga wallahi balina abaana nga balongoofu abaana ne babasabira entakira alesa ebintu ebirungi bantu bangi bamanyi soda nga badde bakyamu nnyo naye nga befuula bahaji naye ng'essabo liri mu ddiiro era baidawinza bemanyi waffe omukyala abasinga okuba n'amasawo basajja baisiraamu kyonna kyekiri oba baisiraamu nze nange waffe gyemmanyi kale yes mulimu naye nga tekitegeeza nti eddiini yerina amaki amasabo nasifu bwenkola ezambi kiba tekitegeeza nti eddiini yerikoze y'obusiraamu nze ŋŋanze era nsaba nnenyezebwa eŋŋanze era nsaba onenya omusiraamu oyo abasiraamu bannalukalala abasiraamu balina bwe bati anti wawulira Osama bin Laden Al-Qaeda naye ng'omanya ababateekawo so nkubiriza baganda bange mwenna tusabire abagazi baffe abatusookawo nga soda bwagambye ensingo zaabwe guno omwezi gwakujja ensingo mu muliro ziteekebwe mu jjana so tusabire baganda baffe Allah subhanahu wa ta'ala nga abaddiramu Allah musaasizi oba akugomanya akola ebirungi naye nga waliwo ebitaatereera osobola omulombereddwa naye yenna yakola ebirungi nga tomanyi ebitaatereera byo buli mwanadamu musobya naye omwanadamu asinga okubeera omusobya yo yasobya neyeenenya so tukole emirimu emirungi nga tetwerabidde ne baganda baffe abatugendako ate Allah abeere nga abasaasira ennaku 10 zetugendamu zakubeera maghfira kusaasirwa sabe Allah atusaasire soda tusobeza Allah ku nsi ya Katonda tusobeza Allah naye tumusabe abeere nga atusaasire omwezi yaguteekawo kubeera nga tusaba abeere nga atuddiramu ate mu guno omwezi mwennyini mwe yatuwa olunaku ekiro eki nga addamu obutonde bwonna programu zaabyo lunaku kyolondesi Lailatul Qadr kiro saba Allah abeere nga kituteebesa ffenna abasiibye soda nja kukusabira oba kimanyi nti kikino oba lunaku 10 Disemba kyenkubiriza baganda bange beera ng'ojjumbira nnyo ekiro okuzuukuka n'osaba Allah mu nnaku ezo 10 Disemba Allah subhanahu ayinda oba Allah naakuteebesa ekiro ekyo obeere ngu Allah oba yakukolera programu tekanasiifu ojja kufa accident musaba Allah ekiraza ekiro ekyo kyogambye oba tokimanyi kibeera mu nnaku 10 Disemba kati zizuuke zonna zuukuka ennaku 10 Disemba saba Allah soma Qur'an
buli mulimu gwokoleramu banga gukoledde emyezi 10 onawangala emyezi 10 tetumanyi. So Allah yatuwa ekiro ekyo tubeere nga tweza bujja obutonde bwaffe bwonna emirimu gyaffe gyonna okubeera nga tuyingira ejjana. Fabarakallahu fikum. Pozi ng'olina katale ke kakoyagala tusibirira. So embeera y'eggwanga ng'etabuse. Beera etabuse we bigenda mu maaso biraba mu ggwanga. Ebyaki bya Bobi Wine. Omukulembeze w'eggwanga. Bobi Wine. Omukulembeze w'eggwanga tusaba Allah abeere nga amutukuumira. Museveni. Tusaba Allah gwe waronda ye mukulembeze waki? Nalomba Katumba woyi. Tusaba Allah abeere nga amutukuumira. Museveni. Abeere nga amutuweera ebirungi. Gwe waronda? Abe walonda ni kwa kati Sheikh ali kuntabula. Yenna omukulembeze bane tusaba Allah. Ololo yeti bwabula. Omululu nga gususe mbakulembeze soda. Omulugube bannange. Omulugube nga gususe oba okyanoonya 5 n'owulira nti waliwo yagabanyiza akawumbi. Nogamba Allahu akbar kabira. Siri ku mpuuga. Naye bannange abakulembeze abali mu buyinza mutyenyo Allah obukulembeze Allah abakuwadde buvunaanyizibwa era ogenda kubuuzibwa ku bukulembeze bwe yakuwa. Olina okola bannaye tulekeraawo abantu bali bubi bakuwadde ssente z'ekkubo soda enfuufu nnyingi n'oziryaza amaanya. Nsaba Allah abeere nga atutaasa abakulembeze bakiwagi abatwale abenga asobola obalongoosa. Namukwano gwange yagamba nti Allah nzabo batwale butwazi bajeewo pesagala. Nsaba Allah abeere nga abatugirawo atuwa abakulembeze abagenda okulumirirwa omuntu abatugirawo mu style kyabajje mu bukulembeze atuwa abakulembeze abagenda okulumirirwa omuntu wa bulijjo. Naye ne bakuwa ssente z'eddwaliro n'ozirya soda abantu ne bafiira mu madwaliro. Ne bakuwa ssente z'eddagala lya siriimu n'ozirya abantu ne babulwa eddagala. Ne bakuwa ssente z'ebyuma bya kansa. Olaba ali azanzige. Allahu akbar. Ne bagula emmese ng'emmese 100 miliyoni 8. Baida ebyo obufuzi eruna bigenda mu Sheikh bijanyiza. Nze kansabe edduwa yange. Alhamdulillah. Ayi Allah. Gwe watonda eggulu n'ensi. N'otuwa abakulembeze Allah gwagaba obukulembeze tukusaba otukyusizeemu. Otuwa abakulembeze abalumirirwa ensi yaabwe. Ayi Allah tukusaba obeere ng'ottaasa abakulembeze abali mu busuubuzi nga berimbise mu kifaananyi ky'obukulembeze. Ayi Allah tukusaba otukuumira abantu abo abalwanirira omuntu wa wansi. Ayi Allah tukusaba obeere ng'otaasa eggwanga lyaffe gye lyolekedde mu nnyanga. Ayi Allah obeere ng'oliteeka mu kube eddungi. Ayi Allah tukusaba abasiraamu abaasiibye obeere ng'oyanukula ekisiibo kyabwe. Ayi Allah tukusaba abasiraamu abaasiibye obeere ng'oyanukula emirimu gyabwe gye bagenda okukolera mu kisiibo kino. Ayi Allah baganda baffe abali mu nsi ez'entalo abali mu Ukraine abali mu Palestine. Ayi Allah tukusaba obeere ng'obataasa embeera gye bawangaaliramu obakendeereze ya Allah obagirewo entalo ezo. Baganda baffe abali mu Sudan obeere ng'obagirawo entalo ezo. Baganda baffe abali mu nsi yonna nga bali mu mbeera etali nnungi. Ayi Allah tukusaba obeere ng'obagirawo entalo ezo bawangaalire mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. Ayi Allah tukusaba baganda baffe abatugendako obeere ng'obataasa ebibonyobonyo bya kaburi. Ayi Allah baganda baffe abatugendako obeere ng'obaddiramu obagenda obukyamu emirimu gyabwe emirungi obeere ng'ogikubisizaamu. Ayi Allah gwe nannyini eggulu n'ensi tukusaba obeere nga ya Allah otuwejjana nga totubaze. Ayi Allah tukusaba otukumire basseeka baffe abasomeseza eddiini wano e Kampala n'ensi yonna okutwaliza awamu Sheikh Kiti omumanyi? Amuwulirako. Imaamu Kyeyina omumanyi? Omumanyi bulungi. Nsaba Allah abeere nga abatukuumira. Sheikh Menke, Mufti Menke. Saba Allah abeere nga abatukuumira. Saba Allah abeere nga atukuumira abamanyi bonna ab'obusiraamu. Saba Allah abeere nga atukuumira bannaddiini bonna abalungamya abantu okubajja mu bikyamu okubateeka mu kkubo eggolokofu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Olina ky'osambyayo okubuuza mukama wange? Nja kikubuuza olulala. Bakadde baffe mwenna abalabye pulogulaamu eno yamba mulimu kye twogedde nga kikunyiizizza naffe tuli bantu ate osobola okuwabula enamba zaffe ez'essimu zibeerawo wansi. Oyinza ogamba soda kino Sheikh teyakirungamizza bulungi kibeera bwe kiti naye omuntu ategeera ayaniriza okuwabulwa kituufu. So osobola otuwabula soda kino tewakibuuziza bulungi kisoda kino nedda fetuwe tuli okuwuliriza. Kashiyalinga okaweeko ne munno tugenda sinkana olundi atukenkule ku nzikiriza ey'Obuyisiraamu oba oli awajjawo nzika ng'akyusizza bangi oba nga ffe abamukyusizza. Mukama Katonda omulungi abatukuumire tubagaliza ekisiibo ekirungi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Export TV to the world.